Sanja cha Right Honorable Matthias Mpuuga, Leader of Opposition in Parliament. Waliwo oludda olugamba nti akoze bulungi ebitagambika era obooli awo asigaleko. Waliwo abagamba nti waliwo abalala bangi abayinza okubeera kaddeko ebbali obooli awo bafune omulala. Kibuuzo bakibuuza President wamwe w'ekibiina kyammwe ati yawa answer eyinza kusalawo nti oba amuggyako alete omulala oba agenda kumulekako. Kyagulanyi wayawukanira n'omukulembeze omulala oba abalala yannyonnyola leader ne leadership. Leader announcing nti yono leadership yeronda. Ayagala okwawukana n'abakulembeze. Waliwo omukulembeze bakulembeze banne bamunyiiza oba yalina kyayagala okuyisaawo yaleeta podium n'ategeeza eggwanga olwo ng'agamba leadership. Kyagulanyi yakunnyonnyola nti ne baba balonda paapa tulinda obukulembeze obulonda ne bukulonda omukka omweru ne gufuluma n'announcing. Wano baali balonda Bishop Semwogerere Archbishop si bwe kyali. Kakati tugenda n'ekiwagwa enkota yange Mpuuga waali nze nga nze bw'oŋŋamba nti mpa amanya ng'ogasengese kuba waliwo muteekayo amanya namba emu Mpuuga, namba bbiri Mpuuga, namba ssatu Mpuuga n'abalala ate weebali. Kubanga kyetwagala apaka kino mukijeewo ekyo ekifo kya Mulyannyama nti bwe tutulira loopu tulaba Mpuuga abantu babaddewo. Ekyo nakyo kikyamu bwe tutunulira obwa mmeeya bw'e Makindye Mulyannyama bwe tutunulira obwa road meeya obwo bwasigala ku kifo kimu bwa Kabaka. Mulyannyama bwagamba nti kaagende ku bwa road meeya nga tumugamba lwaki tasigala abadde. Ekyo tukirina ku ssanga lya Mbogo yekka gwe tuba tutunuulidde. Ebisigadde byonna okisobola. Ssanga lya Mbogo yekka gwe tuba tutunuuliza Namulondo. Oyo Mulyannyama yekka yabyogera. Ebisigadde ne Kabaaya asobola okubeera road meeya. Tonafuyiza nnyo ate Kyagulanyi si president si we mwamunyoomanga kati abamunyoomanga si be bali ku lusegere. Bagamba ffe tusobola kulinnya eyo tubeera tuteewa Bobi Wine. Ne kakati obalaba mutu bwakubuuza nti tuweeyo ogambye namba emu Mpuuga, namba bbiri Mpuuga, namba ssatu Mpuuga naye twongereyo lisiti ewere ku 10. Ssennyonyi waali asobola okubeera Seggona kale katujjamba old guards abakulu tubajjemu Ssennyonyi Hildaman. Gwe omanyi mwe mulowooza nze najja kuba mmeeya ng'abantu bandabira mu kifaananyi kirala naye bw'oleeta bammeeya abasinze okukola mu Uganda tompe namba omanyi ebirabo bye nnaakafuna ebya Afirika. Anti kati nze bajja kugamba olw'okuba nti oli mmeeya wange kati nyinza naye kakati omanyi tushepinga bushepinzi nze we nalangirira road meeya temulinayo bakyala banvuma mbadde nkuwa amanya ono gundi ow'ebugisu munywanyi wange Nyambese asobola bwebali naye woobanga otiikinga kubanga Mpuuga akulazeeko leadership akaabulamu ka radicalism akafu akabavubuka era nze biseera mupika naye nga akooka naye nga akulembedde bulungi mu Ekereziya aturepresentinga mu Buganda bw'ayogera mu busiraamu mu society olabira ddala nga ekibiina kiriwo ekiti naye ng'ekyo kyekigaana Ssennyonyi takoze bulungi mu Kosase takoze bulungi kubanga tujjemu ba old guards. Nze wemba nnonda saagala ba old guards kati saagala sikyayagala kuddira waaba Mpuuga by the way Mpuuga is a new game tabadde mu politics awo gujjeko okuweereza Mmengo we yafunira erinnya omanyi waliwo twagala twawule saagala kuddira wayini omupya ate muteeke mu bote enkadde tutunuulire mba new regime. Ssennyonyi nkugambye Hildaman abaana bangi we tugenda mu bakyala ono ogundi abadde wano ayise mu system ono wane Wakiso Nalima abadde sono agenda kuba mugole soon. Omanyi we waffe Makindye bajja ganjogera we Makindye wasala amalodi we bamuzaala eno yafumbirwayo naye n'akola bulungi abadde gavana wa Wakiso ebisanja 2 deputy governor tuwawulirako n'ayita mu mitendera gya DP UID akisobola. Waliwo omukyalo omulala ombuzi abakyala ali international Nalule Flavia Nalule owa Kasanda. Yes. Juzi
twali tujaguza Abamerika bampita mbandi kwembase eyo by the way namalaba y'abantu babiri nga tuliyo babiri abamanyiganye bannabyabufuzi nzi nalyo nenga simuna byabufuzi nali muntu wa bulijjo gwe wali yati yondo wasimanyi wayita wakamenya otya nakulengera eri pato omanyinga tutudde tutamuze no party speeches n'okujjako ne jjajja mbuga naye yaliyo owulidde era namulaba nga atuddeawo n'embasada omukyala obusozi bwerinaanye wabeera wali ekibuyabalengera ne Olivia naye ali international oyo naye mukyala oyagala maleyo kibiina nga nkirisitinga so ekyo mukirinde nga president we yagamba nti leadership y'ekibiina weeri era Mpuuga twagala ekifo tukimwambaze nti kifo kyankomeredde naye omu ku bantu be tulina mu Buganda toyinza kubuusa maaso Mpuuga mbanyize njogera mazima kubanga ebintu bino tulina bizimbira mu region gwagamba nti teri agenda kukulemesa kwogera ku kikakyo bwebuba butukogamba nti olidde busiraamu nesibamu kubanga nze olwatonnya ku nsi najja n'ekika n'eddiini maama wange ow'ekitiibwa Nabbosa se omanyi maama wange yali adda ku ow'ekitiibwa Nabbosa era maama wange yali mulongo kojja Katwe yagaba maama Nabbosa e London ono ow'ekitiibwa minisita kati kakati ow'endiga oyo naye ate endiga njagala okimanyi nti endiga ezaala kyakulanyi ekituufu endiga ezaala agonde ogenda kukisusa musaata kojjango kakomo akona kunkubirako ku makya ogenda kukisusa endiga gite so n'olwekyo w'obanga olonda nakyo kiteekamu nze kyenyinza okugamba nti Central eteekwa okulabika ne Bugisu eteekwa okulabika ne Busoga eteekwa okulabika kati bw'ogenda mu Nuupu bonna bali inclusive mwe ekibatiisa kyekyo mwe Abaganda waliwo kyaki y'Abanyakigezi nze njagala otambule nange nze nina yali deputy wange muzukulu wa Mutuluuza Bosco Lusagala nga manyi Munyarwanda ne muwoba Bosco nze mama wange yakuza bamuyita Nola Nsubuga mukyala Munyarwanda wane Magere ewa kojja wange yadda ku mama wange nze ntambula nange ng'omanyi ntambula ne Mulyannyama Musiraamu Muganda ayagala Obukatuliki ayagala Obukristaayo ate wa mu ghetto w'e Katwe